Ffe twesiba nnyo ku bajjajja nti jjajja yagambye. Jjajja si byaba agambye. Katonda bw'atuuka ekiseera n'akujjulamu. Oyo aba Katonda yaba akoze eki? Yaba akujjudde. Yaba akujjudde. Katonda yennyini yaba akujjudde. Bw'obyogera nga bw'oyagala bak'abasajja, ekyo Katonda si kyayagala. Mpulira. Tegedde bulungi. Genda okole omuntu togamba nti ate okwambulula ngenda kumala kwebakako. Zensobya abasaaba ekinansi zebakola ki? Zebakola. Ebyo Katonda si byayagala. Naye nga yatutonda tusinzenga bwe tutyo. Ebituufu bwe tubikola ensi ejja kutereera. Okubanga oliko Katonda kitegeeza kutukuza mutima gwo. Nga byokola ogenda bikolera mu Katonda. Bwe nfukamira wano ne tusaba kankaka. Ntayi Katonda yawa abajjajja. Gwe yawange eggulu eryo okutali mpaji. N'okola amazzi agayita mu ttaka ne gatalumira. Omuzzukulu ono kankaka. Omukono guno gumuluma. Nsaba guwone. Tuli mutegeeza tutya nti no twalimu mu nsi nga tetwevuddeemu ffeffe nnyini. Ne Yesu yali musajja nga nze eyalabanga ebyali bitambula nga tebitambula bulungi. Kituufu. N'avaayo n'agamba kanzize sizze kumenya mateeka g'ebino ebiriwo. Naye kantereeza ensonga nambika abantu nga bwe balina okubeera. Naye bwe tukoppya empisa z'abazungu biki bye tujjeemu? Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Nabiseeko bassebo omutegeeza atazze wano tinno Kibuuka tasaaga yajja kuyimba nimba ebiriwo kateera n'ebijjinja ate n'ebiribaawo. Sa William Kibuuka yakubye oluyimba lubaale w'abaana. Manyi lubaale w'abaana ninga yali yamuwulirako emabegaawo. Essebo. Ate leero simanyi n'akwata akati. Omanyi ye lwaki omwambalidde okusinga ebirala? Ensi eno n'abatulaba omanyi ensi eno yabaawo dda mu kulukankaka. Nnyo. Ate abamu yakatandika. Bo bamanyi yatandika kati abantu abaliwo ab'ennaku zino bamanyi ensi yatandika ku mirembe gya Yesu. Ndowooza n'okukkiriza. Katonda okuva lwe yabaawo abantu abamukkiriza baaliwo ate n'ensi nkadde nnyo emaze emyaka mingi. Mbuuzizza lwaki okyusizza mu nnyambala nga kyamazima nteekwa okukyusaamu. Embeera ogambye lwali w'abaana wamuwulirako ate n'addamu butaamaanyi nange nenzira nempulira nti nno kaakati nnyimbye kuba olimba lwa lubaale w'abaana olwo tayito yaalwo eri bisiyaga. Nga bwe nagenda ne ndaba embeera z'ebisiyaga bwe bazoogerako abamu abaziwagira n'abataziwagira ne bwe kiri ne ŋŋamba naye Katonda atutonze tubadde mu nsi muno tuli mutegeeza tutya nti nno twalimu mu nsi nga tetwevuddeemu ffeffe nnyini. Ne Yesu yali musajja nga nze eyalabanga ebyali bitambula nga tebitambula bulungi. Kituufu. N'avaayo n'agamba kanzize sizze kumenya mateeka g'ebino ebiriwo. Naye kantereeza ensonga nambika abantu nga bwe balina okubeera. Simanyi mukulu kankaka gwe ekyebisiyaga okyogerako ki? Nze nga nze Essebo. Nasooka n'endowooza nti bugubwa ddalu. N'endowooza nti oba nga COVID bwe yajja n'ayiika mu bantu. Waliwo abantu abaagwa eddalu. Kaakati nga neebuuza omuntu azaalibwa atya naye nenzijjukira nti mu byafaayo abantu bwe batyo bazze bakola ki? Babaayo. Naye nga no Uganda sibawuliranga nnyo. Kirava nfuna okusomesebwa eri abantu abakulu nga wano waliwo n'ekibonerezo ekiweebwa omuntu ow'ekikula etyo. Wano mu Buganda. Waliwo ekibonerezo kikwataganira wamu n'ebitooke n'emizingoonyo. Ekiweebwa nalime nnyo okwagala okumanya kuba nali ndowooza bugubwaki bwa ddalu nga ekyokubiri n'endowooza nti obwagazi bwa ssente
n'abazungu okujja wano okubajja ebisinga ebisiyaga okwagala okusaasaanya obusente bwabwe mu byekisiru kakati ndowooza nti oli munnayuganda takikola nti aba akyagadde akikola lwa ssente neera nkyabuzaabuzibwa mpaka nakati sebe ekyo kyemanyi ku bisiyaga akati ebisiyaga ebyo omuntu wa bulijjo bw'awulira ebisiyaga akikomyawo naye nze nakyongerako emabega ebisiyaga nembikwasaganya n'eddiini neŋŋamba nti baani abaleeta nembuuza nti baani abaleeta eddiini nti bazungu baani abaleese ebisiyaga nti bazungu eddiini abazungu bwe bajja wano okuleeta eddiini basanga bajjajjaffe balina enzikiriza era nga bamanyi Katonda bulungi lwampaka ne bakola ebintu bingi babajjeko eddiini era ebive byalimu mu ddiini kuba mulimu amadiini agamu nga balinganga bambega mbuno olina okugenda n'okola bwoti ne weetottolako ne bakuggyako ebyama ne bakola ki ne babitwala olw'okuba nti nno Katonda bw'amala okukutonda n'ofuluma ku nsi buvunaanyizibwa bwo okunywa omwenge n'otamiira oba buvunaanyizibwa bwo okukola ebyamagezi ne Yesu mu biro biri bwe yajjiramu yasanga ensi etambula bulungi naye nga waliwo ebitatambula bulungi be yalimu Abayudaaya naye kati abazungu mu kutuggyako ebyaffe ng'olaba omulembe abazungu baagala abaddugavu baveeko buli kaabwe babajjeko buli kaabwe ebisinga byonna eby'abazungu bya kisirusiru era n'eddiini eno teyajja na mirembe n'abajuliza abaafa abo Katonda abasaasire beewaggula bwewagguzi ku kabaka era tulina basabira nnyo naffe mu kinnansi Katonda abasonyiwe kuba mu bitabo byonna by'obikkula bakabaka baawebwanga ekitiibwa naye gw'osooga nti nze mawaggali eri kabaka nga kyoyogera ekyo nti gwe kizito ozitowereraani ozitowerere kabaka akulekewo kyeyava abookya nze okettaani buuza abali mbunaaga amanya ng'abazungu bawagala bambi abaana abato bewagewaga eri kabaka era ebyabaviiramu byebyo naye nga njagala mu nsonga eno kuba ebisiyaga kati bye bikutta akati weewuunya omusomesa bwaddira omwana gwoweereza ku ssomero n'amulya ebisiyaga egyo gyonna mize gy'abazungu abantu bajja kutuuka okutambula okuva wano nga bw'obiraba mukulu kankaka omukazi ave wano asooka agende ng'ali mu kasikaati kampi agambe nti mbakubye era agambe tebanneetegereza olumu afulume ng'ali mu mpale ng'ayagala bamwetegereze ekinaava mu kyo n'ennika agijjemu atambule busa naye ng'abazungu bagamba oye mugende mu maaso n'olw'ensonga eyo ffe abategedde ensonga naddala empisa za Buganda wano mu nnono tetusobola kutambula bwe tutyo tulina okuddayo ku lubereberye ne tugamba bajjajjaffe baalinga batya gwe bw'oba teweesiga jjajjaawo eyazaala maamawo n'akuzaala ne maamawo tomwesige oba tomuwadde kitiibwa naye maamawo jjajjaawo okuzaala maamawo azaala maamawo gaali maanyi ga Katonda era Katonda akumanyi abaddugavu bonna abali wano bagenda ne beeteekamu ekifaananyi nti nno Katonda ali eyo buzungu nedda bassebo ne bannyabo Katonda ali nawane ewaffe waali era ekigambo Katonda abazungu bamuyita God ekyaffe Katonda bw'ogamba nti Katonda kankaka otegeera nti nno byonna kyotegeezezza oba okitegeezezza Katonda abazungu si be baakireeta wano kigambo Kiganda kale nga nnuŋŋamya kulimba olwo bisiyaga lubaale w'abaana njagala abantu bategeere bulungi nti twalina ensinzo eyaffe wadde nga mulimu ebikyamu era n'ebikyamu ngenda bibalaga lwaki Katonda oluusi anyiigira abantu bangi mukulu kankaka osobola okugenda nsobola okugenda mu mbuga ya kankaka yenna waali nampa eddagala n'empona kankaka si yabamponyezza Katonda yabamponyezza kuba liri eddagala Katonda yeyakola ki ye yalikola era amaanyi agakubaako tegakubako ku lulwo Katonda yateekawo embeera eyo ng'omuntu asobola okumenyeka n'omuyunga gwe kankaka n'ogamba nti nno ndi wa kitalo nnyo bo
naddala ensobi abantu ze basinga okukolera Katonda n'anyigira abantu oluusi ensi n'efuna ebizibu. Omuntu Katonda bw'amuwa omukisa ogwo nga yeefuula nti nze ndi kamenyo buli kimu nze nkikola, osanga embuga ezimu ng'oli Katonda yamuwa omukisa gw'okuvumula naye nga ayagala bak'abasajja. Buli mukazi amuyise mu maaso amutudde awo ayagala amwagale. Okitegedde bulungi nnyo ekyo Katonda si kyayagala. Naye bw'okola ebituufu mu kinnansi Katonda byayagala oli ku mbaga ye butereevu. Era nsaba abo bonna bw'oba owuliriza oluyimba luno nti tudde ku nnono n'ensinze ey'abedda tukowoole Katonda. Katonda yakola kankaka ng'ayogera Luganda amanyi lwaki yakikola. Yatonda Birigirimaana ng'ayogera Lunnalwanda amanyi lwaki yakikola. Era ku mbaga ya Katonda Abanyarwanda layini gye balibeeramu Omuganda simu alibeera. Era ojja musanga mu layini yaani eyeeyogera Oluganda. Aboogera Olukiga bajja kubeera wali. Nze njagala bwe ndiba ntuusizza ekiseera kyange kuba kaakati abantu baffe okutegeera obulungi tugenda babuulirira ng'abalokole bwe bajja tubasabire kuba ffe abaddugavu kye tusuula abazungu we baatubuliza ffe twesiba nnyo ku bajjajja nti jjajja yagambye. Jjajja si by'abaagambye. Katonda bw'atuuka ekiseera n'akujjulamu oyo aba Katonda yaba akoze eki? Yaba akujjudde. Katonda yennyini yaba akujjudde. N'ebyo by'oyogera bibaawo ku bwa Katonda. Kakati bw'obyogera nga bw'oyagala bak'abasajja ekyo Katonda si kyayagala. Tegedde bulungi. Genda okole omuntu togamba nti ate okwambulula ngenda kumala kwebakako. Ze nsobi abasaaba ekinansi zebakola ki? Zebakola. Ebyo Katonda si byayagala. Naye nga yatutonda tusinzenga bwe tutyo ebituufu bwe tubikola ensi ejja kutereera. Njagala kubuuza mwami Kibuuka. Essebo. Ye natandise njagala kubuuza. Essebo. Ekyambalo kino wakikola mu ki? Mu lubugo taata. Ekyambalo kikole mu lubugo. Essebo. Kubanga ndaba ekyambalo okuva ku mutwe mpaka kagere kitone kiriko okutonaatona okwaki okw'amaanyi era okw'enjawulo. Katutandikire ku nkoofiira. Enkoofiira eyo gitono otya era etegeeza ki mu migo egyo mwetoneddwa? Nti kati nga bw'ogenda mu kyaki ezinoola bakabona engeri gye baba bambaddemu tewaliiwo njawulo na kino. Weewuunya okumanya abaddugavu twebuzizza nnyo amagezi. Tunuulira olubugo. Waliwo n'ogwoyinza okugamba nti no bwe ndaba olubugo bw'alaba olubugo adduka. Okitegeera? Naye nga gaali magezi g'abajjajja ne tukola olugoye. Abazungu olwatuuka wano twakola ki? Twabivaako. Mbunno baatuleetera ebyabwe. Njagala abantu badde emabegera ekinyambaza olubugo luno tekitegeeza luyimba lwe nnyambadde. Naye bwe tukopya empisa z'abazungu biki bye tujjeemu bitulese tuli bwereere nga tetulina kye tulina. Era nkubiriza abantu maaso ayo ntegeka okukola lonki mpita abantu ab'ensonga ab'obuwangwa twennyonnyole mbannyonnyola ebyange tujjemu omulamwa gumu tusobole okununula ensi eno mu kizikiza kyerimu. Bw'olaba ebintu ebikolebwa bapasita abasinga kati ng'ogenzeeko mu makyaki agasinga obungi kusabiriza bagoberezi ssente ne basaba n'omuntu n'abeerawo ng'amanyi nti nno n'alema okukola nti nno nja kugenda mu kyaki ng'ambe Katonda nti nno mpa. Katonda tawa munafu. Olina kunyiikira kukola n'ofuna nga bw'osaba. Era tulina amaanyi mangi kanga kosobola okujja n'enkusabira bw'obanga ddala olina omulimu ng'oli munyiikirivu mu kukola n'ogenda n'okola n'ofuna. Naye abantu beesibye mu makyaki awo ne bagamba nti oli yakamalawo emyezi 5. Bafaaza bye bakole bapasita bye bakola eri kuba ne bapasita bakwana bak'abasajja n'abasaaba ekinansi abamu bakwana bak'abasajja. Kaakati Katonda tasobola kuleka kuba amaanyi g'oba okozesezza nze okuwa oluzaalo ninga yenga kana kubwe kati sigwe kankaka aba Katonda. Kati lwaki oyagala weeganzike ku mukazi gwe baleese olw'okweyagaliza okuko? Katonda tayagala muntu yenna yeeyagaliza. Okitegedde bulungi?
era bwe tunaaba tunazaawo ebintu byaffe nga by'amaanyi kakiki oyo yenna alina okuva mu basawo abayita abasawo b'ekinnansi mukole ebintu nga biri direct ng'olumirirwa omuntu kuba naawe Katonda yakwawulizaako bwawuliza ku maanyi ge si ggwe Katonda kola ekintu mu butuufu bwakyo owonye omuntu agende ate si kumugamba nti nno kanka kankuwonyeza leeta obukadde 10 eddagala gye walijje ku nsiko tewaliguze buwanana abasawo b'ekinnansi nammwe mubeemu n'ekisa n'obuntu ebyo Katonda yatuwa amaanyi naye amaanyi ge tulina ng'abaddugavu mugeyambisizza bubi abasawo b'ekinnansi beeyagaliza ekisusse mu luyimba ku lubaali w'abaana onyigira nnyo abantu abaleeta ebisiyaga era oyogera nnyo nti abazungu bajja kutuwabya wano bajja kutuwabya naye ate abo bekikwatako naddala abakulira obuwangwa si bawulira bwe bavaayo kuwagira bintu bino Kibuuka enjiri eno mugenda gyekwatira mmwe kennyini mugyetuusize musobole okumenya kati ng'ebyeddiini ebyajja munaakomawa n'eddiini ene abantu banaasobola okukitegeera nti mwe batuufu ne wano Katonda waali abantu bajja kitegeera lwa nsonga okubanga oliko Katonda kitegeeza kutukuza mutima gwo nga byokola ogenda bikolera mu Katonda bwe nfukamira wano ne tusaba kankaka nti ayi Katonda yawa abajjajja gwe yawange eggulu eri okutali mpaji n'okola amazzi agayita mu ttaka ne gatalumira omuzzukulu ono kankaka omukono guno gumuluma nsaba guwone olulimi bwe buvumuzi obusinga abantu bwe banaategeera ennimi zaabwe n'amaanyi agalimu nti baakutonda oli munyolo era njagala nze bwemba nkusabisa Kibuuka bwe ndiba Atandise bwe nkugamba jjajjaawo yaani jjajjange ng'okiddamu mu lunyolo abeera gindi ne gindi ku lw'abajjajjaabo bonna abaakola bwe bati nga gw'obyogera mu lulimi lwo Katonda awulira nnyo olulimi lwo kuba kyayagala kwogera lulimi lwo era omutuukako mangu. Katonda ng'oli Muganda tawulira Luwalabu yakutonda kuwulira Luganda lwaki weeteeka mu Bawalabu era omuntu n'oyimirirawo n'ogamba nti nno bwe njogera Oluwalabu mba n'eddiini esembayo ku nsi ffe Katonda atubanja kwogera Luganda tulwogere era ne betukola bwali batuyise ku lunaku luli Abaganda bajja kutuula wano Abanyolo batuule wali Abalundi batuule wali Bannakenya batuule wamu Katonda si muguwa ddala okututonda nga ayawudda ennimi yali akitegeeza mpulira essebo lwero lw'okuliddemu lw'otegeera lwawulira lwerwo lwakuba nkalubiriziddwamu okutegeera yazaalibwa Omunyankole mu Muganda ye anaasimba mu layini ki era abamanyi kuba maama wange bw'aba Munyankole nsobola okusalawo choice nti nno ngenda kwogera lulimi lwa maama olulimi lw'omanyi lwe neekakasa Katonda aluwulira naye abantu kye mbakubiriza ku nsonga y'ebisiyaga kyandyetaagisizza ko naddala nga ku kyalo nga bwe tuli wano e Katale ne tukola kooti y'erosi nti bwe tulitegeera nti nno Kibuuka alidde ebisiyaga nga bwogere nti waliwo ekibonerezo ky'otalungamizza bulungi kimukoleeko kooti mbagirawo yebeemukolyako okitegedde bulungi nnyo wabeerewo kooti zakagwirawo za bisiyaga tugobe affe abaddugavu lwaki tweberekanga ku bazungu mbu buli ekibire olwa ssente kubanga ddala mukulu kankaka bw'obanga ddala Katonda alimu abo be tubadde tulowooza waliwo ebintu ebifungudde abazungu ne tubategeera abaana baffe bagenda ebuwalabu eyo Saudi Arabia eri ne Kaaba naye bw'owulira abawalabu bwe babonyaabonya abantu tosobola kukiteebereza nti munnaddiini asobola okukola ekyo gye bakakasa nti ne Katonda aveeyo kale n'olwekyo abantu bonna mbakubiriza mwongere okuwuliriza lubaale w'abaana bye mumugjamu mubijjemu mwe omuntu kankaka weeyagala oba oli Muganda weeyagalire mu ggwanga lyo Katonda yalina Katonda si mutamiivu bw'oba oli Musoga weeyagalire mu ggwanga lyo bw'oba oli Mukiga weeyagalire fiiringa bulungi mu ggwanga lyo wulira ng'oli ekyo ebizibu y'oluusi bye tusanga tubisanga olw'okuba twewaggula ku Katonda kituufu
n'atugamba kola bwoti naye nga n'embuzi gy'olabanga ensiru kuba mu bisolo tumanye embuzi nti nno nsiru tosobola kulekaawo mbuzi nkazi nandiga nsajja endiga n'erinnyira embuzi nyeffe lwaki tutuuka okugamba nti abazungu bagambye nti ebisiyaga bya kitiibwa naffe ne tubiwa ekitiibwa ne babakakana okubakkiriza mbu basobole obbawaayo ssente muddukanye eggwanga ate abazungu abo tebalimba kyenjagala okugamba abantu bonna abatulaba bwe baatuuka mu Uganda muno mu Buganda naddala bagamba eno ensi kkula era kye baalabamu ekirifuula ekkula bwe mumulikkiriza ne mufukamira ku maviivi gammwe baddugavu bannange mulitegeera nti Katonda gy'ali era bye musaba alibawulira mulekeraawo okweteekanga ku bazungu mutegedde buli bye baleeta byonna bifu bwe fufululufu nkutegedde bulungi nkubiriza abantu bawulirize oluyimba olwo baluggyemu n'amakulu asobodde lusaasaanye asobodde oba okola ku malediyo gano ng'olina n'emikutu egijjo omanyi nze muntu omu kwabo kale bagamba agitta tagiwoomya nze muntu omu kwabo mu Uganda atatya kubuulira bantu kyendowooza nti kyekituufu osanga omuntu ng'alina omukutu ne kamera gye yagula obuwanana naye ng'agamba nze siteekako muntu ayambadde lubugo nze ku mukutu gwange siteekako muntu ayogera bya buwangwa nze nteekako bano ne bano ne bano naye kyendowooza nti abantu obaleka ne beetegeerera okusinziira ku kibuuka kyannyonnyodde oli ye n'agamba nti kibuuka kyannyonnyodde nkiggyemu amakulu agundi kye yannyonnyodde kibulamu oba gundi kyannyonnyodde sikitegedde naye nga mbadde mpuliriza abantu anti balwala eddiini naye Katonda lwali bikkula ensi eno mwe bannaddiini bemulira ate ajja kikola muli basanga ku migwana ku njegere nga babasibadde mu batwala kubanga bakoze ebivve bingi bye mutamanyi bingi nnyo bye tutasobola na kwogerera kuba tusobola okukyayibwa naye nkugambye Yesu mu kujja kwe yasanga ensi era Yesu yajja muvubuka era yakolera emyaka 3 n'avaawo nze bwe ndiba ntandise okubuulira abantu Katonda kyategeeza abalimpuliriza mbasuubiza gye muli nsanga wa Katonda kubanga ntunudde mu nsinga buli kimu buli twagamba twakulanga tumanyi ti Katonda mu kyaki abaamu ogenda okwetooloola amakyaki ebiriyo bizibu ne tumanya nti kyaki bayawamu kati kyaki bayakankaka kituufu kyokka nga kankaka yagaggawala buli lunaku nga gwe olina okuwaayo ekyekumi tolina kikola ki kyeweyongerako lwaki temufuna muddala n'ogamba ti naye paasita kankaka gwe nga ozimbye ekizimbe kyaki yesinga obunene ffe lwaki tetweyongerako mazima okitegeera ati bajjayo vaasi nti obwakabaka bakatonda abaavu be ekyo abazungu bakireeta bagayaaza abaddugavu baleme okukola tubenga n'essuubi mbuliri eyo era bo batuwa obuyambi bajje batubbe Katonda tayagala mwavu era baddugavu bannange mbagamba Katonda teyeetaaga mwavu kyembakubiriza kukola kasita okola ng'oyagala Katonda ng'omusaba ateekwa okukuwa by'oyagala mazima Katonda tayagala muntu ake atuulaawo mboleera tuula okole nzolaba Mr. Kanka kankugambye bw'wajja n'onnyinyulula gye wanyinyulula abampa school fees baazimpa taamu yasooka ne mmanya nti omukisa gwajja n'enzuukuka abaana ne badda ku masomero kati nkugambye nina mpa school fees omu za mwana omu era mpatikana ne ŋŋamba nti kati ŋŋenze Mukama nfune school fees ngenda okulaba nga nzifunye bw'ofukamira n'osaba Katonda nze kankaka okumanya Katonda wa kyewuunyo lumu nalina ebizibu bingi nga neebase bwali budde mu misana sanga 8:30 naye ne ndaba abantu nga balina bye bakola ne ŋŋamba bano bakola ki ne binnema naye nga ndi mutulo omuntu n'ampita naŋŋamba Kibuuka ngamba waayi abantu obalabye ne mugamba mbalabye bakola ki ne mugamba simanyi naŋŋamba ddamu obeetegereze ne mbetegereza nga bye bakola sibimanyi naŋŋamba era totegedde kye bakola ne mugamba sitegedde naŋŋamba abantu abo basaba
yadde olaba bavunnama ng'abasiraamu ne bali mu kusaba naawe kola ekyo kye bakola ky'onoosaba nga nja kukikuwanga bannange bwe nkola era byenfunye nfuna emmere kwegamba ate tolowoozanga nti nno bw'osabanga ogaggawala nga pasita guni ng'ogaggawala nnyo kasita ofuna ekyokulya n'okunywa ensi yawe weekoma toyayaananga kufuna bintu bingi kakati oli bwe yaŋŋamba nti okolanga bw'oti nze bwe nkikola ngenda okulaba nga olunaku lukedde ne luziba nga nduyisemu bulungi nga siina miswimba bikutegeera oye katonda asingidde ddala era gwe tulisanga alumirirwa abantu babanaku nga Kibuuka nali simanyi kyakukola bw'oligenda mu maaso g'omusawo ng'akusaba bukadde ate nga mbakakasa oba n'omuntu yenna aligezaako okumpakanya omutima gwe ŋŋenda okubabuuliriramu ndibeera ku mbaga ya Katonda era mulindabawo olishiwo ogenda mu ggulu sisobola butagenda neetegereza ensi abakoze ensobi nzirabye nensobola okuwabula nsobola sirisobola butatuuka ku mbaga ya Katonda mpulira nkubuulidde amazima mukulu kankaka okkiririza mu nkomerero okkiririza mu lunaku olw'enkomerero nze Katonda kyasalawo kyenzikiriza nze sirina kukkiriza nga bwe ndowooza Katonda kyasalawo okututwala taata yannyimizaako kyaleeta taata yaŋŋamba titeweeraliikiriranga kufa mbuuza ndi naye taata waliyo omuntu atasobola kweraliikirira kufa oba wakulanga kyuma naŋŋamba nedda buli kintu kibaako ekiseera kyakyo bwe wali oli mu lubuto emyezi 9 gy'omala mu lubuto lwa maamawo wakaayana nnyo ng'ojja ku nsi ne mugamba ntya naŋŋamba nti anti life gye wamalira mu lubuto emyezi 9 wali owulira nga toyagala kuvaayo mu lubuto oyagala obeera eyo era maama we yakuzaala n'okaaba n'osambagala n'otuuka ku nsi kakati wulira toyagala givaako enteekateeka za Katonda buli Katonda kye yateekateeka kyenzikiriza kye kirina okubeerawo kyaba asazeewo kyekyo era okirindirira ye lubereberye ate yenkomerero mazima ye kibi ye kirungi kuba singa mbanva wano akabodaboda ne kankoona Katonda yaba akireese ngamba nti bweza bwasazeewo nga mpona obanga siwona sisobola kukola mpalana ku Katonda mazima nti Katonda ne Katonda oli kiki nze nga akwagala ennyo lwaki boda entomedda kyaba asazeewo Katonda kiba kyekyo nkutegedde bulungi tukwebaza nnyo akaseera k'otuwadde twebaza obwagazi bw'olina eri obuwangwa bwo n'okutegeera Katonda tebisangibwa abantu nno babigattika ne balowooza nti oli bw'aba obuwangwa mayi bagattika obuwangwa n'obulogo bagattika obuwangwa n'obulogo bw'okutta abantu ti ate ebyo ebyobuwangwa ate bya bino ate munnanze ekinyumira ekyo kyennyini ne bakigattako ne ssente kati waliwo pasita gwempulira ekisinga okunnuma erinnya lino Buganda mbu ali ebisiyaga ate alina ssente nnyingi kale yandiridde ebisiyaga bye nga waggwanga ddala naye ekisinga okunnuma ne bwe bamuwaako obujulizi tebalina kye bamukolako kituufu kaakati n'ogamba ddala ensi tugikole tutya naye nga nange neeyanziza okunkyaza bonna benneerabidde okwebaza mukulu Geoffrey Ndugga mwenna abaalina kye baakola ku bulamu bwa Kibuuka banne Katonda abampeere bingi mazima byonna abalongo babasumulule mufune bingi nnyo ng'obugulu bw'eggongolo mazima era naawe Mr. Kankaka nsaba enju eno ebeeremu omukisa gwa Mukama mazima eyatutonda mazima munnange nno abali mu kyaki bamanyi nti ffe tetusobola kukowoola mukisa gwa Mukama mbagamba enju eno gye mulaba eya Kankaka n'abaana abaligivaamu egenda kubaamu omukisa ogw'enkomeredde nkutegedde Mukama abeere nammwe bwe tutyo bwe tutambudde ne Sawulya mu Kibuuka musajja muyiiya muyimbi mwagazi wa Bwakabaka ate era naddala afaayo ku nsonga ezo mu kiseera kiri ekyayita n'emyaka giri essuubi lyali limuweddemu mwebale nnyo mwenna abaamulaba ne mugamba waaye akola obulungi asiimibwa kakati ekitono ekyo kye tutuuseeko tukibeebaliza kubanga tetwakirinaamu ssuubi
tubasuubiza nti era nga bwe mutuzzaamu essuubi mwatukanyugira omukono ne mugira naye ate era si naggwa dda akyalina bye yeetaaga ate ng'osanga eriyo abalala nga bannaggwa dda. Ennyimba zino bw'ozikola esente z'oteeka oba mu vidiyo oba mu odiyo zo zivaawa? Owaaye kisa kya Katonda era mbakubiriza omulanga gw'ogenda okunkubira ogusembayo bannange bannyabo ne bassebo Kibuuka bwe mumulaba ekkanzu gy'alimu n'engoye z'ayambadde awo waakoma siinayo birala bya naggwano naye amaanyi gandimu mmwe mazima naddala abalina omwoyo gwa Buganda ogutafa nti nno bwe nnangirira ngalongi ekisinga okunnuma nga bwe nkugamba sina mukisa nnyimba zange kubibwa ku CBS kinnuma kubanga nze nziyiya Abaganda baziwulire era sisuubirayo mukisa sirina kuba sina gwe nja kunnyonnyola teri muntu goyinza kunnyonnyola nnyimba za Kibuuka nti zivuga zirina ataziwulira naye bwe ziba tezikubwa ku leediyo ya Buganda ekyo kirala naye bonna nsabo bankubira omulanga bwe nnanganga longi oba oli Japaani oba oli siina ssente za Bulango bannyabo ne bassebo oluyimba lwange kati luli ku mikutu bukutu gya internet kwe lutambule naye kirungi abantu balwagadde nnyo ne bwe ntuukanga okukola longi bannange mumpagiranga ne mumpa obuyambi nenfuna ssente z'Obulango bannyabo ne bassebo mazima kubanga ndinga bwendi ne wakavudde babiri registration bamukomeza we 6 naye manyi Katonda ajja kunsomusaawo ne bwe ntuukanga okulanga longi bannange munkubanga omukono mwenna ab'obuwangwa ne tukikuba ne tusaba essaala ensi neddamu emirembe mazima nkutegedde bulungi ku bigambo ebyo ebya Sir William Kibuuka mwebale nnyo kutuwagira tusiima bwongerwa akaseera konna ke mumala nga mutuwagira ku lwa Media Choice Television yenze Saalongo Kanga Kapita mbadde ne Saalongo ate ng'era Sir William Kibuuka tubasiibudde mweraba. Ndabiseeko bassebo omutegeeza atazze wano tinno Kibuuka tasaaga yajja kuyimba nimba ebiriwo kati era n'ebijjenja ate n'ebiribaawo njawula kuba n'abayimbi babefujjo beewaana buwanyi ne bayimba amandaazi nimba ebigasa abazadde n'ebyabaana bwendwangawo temutya abatumidde ennyo ndagira azaala abaana abalongo babiri Ennakayima ne Kennedy abazungu batima topiki gendeese kati batusuuza ebyaffe nga bagayita amasitaani kino nno kitalo omudduga bwakyakaaba Katonda gwe tusinza waabali ab'ebweru owaffe twamusuula kakati